Kera era azze kubuze kulamu mu Dubai tuwulira ebintu bingi nnyo mbadde sinafuna muntu ali ku source abeera mu Dubai gwe nsobola okubuuza ku mbeera y'omu Dubai. Nga bintu ki? Musa, mbwe Dubai tekyali mirimu? Kibuzo ky'amaanyi. Dubai emirimu miyitirivu tesobola kugwa mu Dubai. Naye kisinza ki kiwajja okukola. Mulimu kiwajja okukola kuba Dubai oyinza okuba nga oli engineer n'otuuka eri n'oyoza amasowaani. So tuuka Dubai emirimu gyebina abantu abamu beepima. Beepima agamba guno mulimu siginza gukola. Guno nja gukola, guno sinza gukola. Naye emirimu gyegiri eyo. Olwo baanaga nti emirimu tegiri e Dubai osooka n'omubuuza residence eri emu. Nti UAE ekola residence. Osaba residence bakulaba nti wasaba mu company bweti. Kati ennaku zino bagize. Batantu gaba residence. Like emyaka ebiri employment eba residence ya myaka ebiri. Bagaba myaka 10. Tosokuwa butuuze. Myaka 10 visa ba investor. Never you nacho gatta kunsiba kuwako si investor kasoba ngo nacho gatta kuba nabanyi bemanyi nga baana bayine myaka 10 nenga batata bayina kibagatta kunse na kenya DJ zo gifuna myaka 10 n'ongatta konze bagwe nacho gatta kunsi so it's katsawo najitunda yemeka 10 ashagera ayinajitu agala jiguza muntu yagama no nago ina zenzirayo njiguza omuntu abereko bazitunda emeka 10 nekato myaka 10 jiduka mangu nenga sente zazitundira nyingi kosize za bulijje nenga Dubai sofa no yali solution yo kajja eno kola ngawuli obusungu ba police ye Dubai wetu walayo ndi mu overstate bakuzza bamala kwekwatira nebo wetu wano agandi ko overstate bagamba genda right teyetegane nafunako we yesuula wa kugundi wona we yesuula wona ne yetega mpwira nti betegeyo police ne bakwata era we yakikolerawo kiraba maso ga police wennyini awo nyini we kuna yifu yali kuna yifu wennyini maso yali naifu maso ga naifu kubitala ebidda esharuja nebidde no ku Kindaga kubitala wennyini bwana mukebera ddala ngo omutwegwe omulamu tunakataleke nakasero nga kubania bakakagula ondooza bagudde wakataleke nakasero we kali like nakasero ndabako nakasero market bana yabana Uganda ekintu so bachitadde kati sawa batandise nokola bakala Gyeri liko nakasero bakala si esose soka nagira bashaje ne samanya linya lyayo naye no bagita nakasero eri ku Banias nga ku Alfadan building opposite benna nakasero bakubidde akalango so bajja kusasula naye kiriwo nti sinza kwetika nze olaba nga ngendo nzuza ngenda namanja nkola business yange ndale bali nenga sawa zino tuka mu Dubai n'obuuza Batantu bajja kuganta akola mu Bikonde nze nali boxer all my life nali ku national team naye kati nabikowa kubanga na wali life after boxing buli chokola kyona DJ Kabagwe wali tudde kamera wano wali obulamu oluvanyula outside the camera wabori wa camera eno gyokuta wali obulamu so chale kanenga ku retirements kubanga ebikonde byano bagamba kuwa fight bagena kuwa milioni 2 ekinene nnyo 3 wano Uganda not worldwide so wanezi Uganda nwana nganze sene zenfuno mulimu gwange bweru ziri triple sene zogena okumpa banga ogera kumpa milioni 4 zenfuna ziri triple ezo milioni yazogena okumpa tichimpa maani mpase ndisinga mulimu gwenkolera nyanja kujja nwane nenga sofa sinava mu bikono kwansigala nyamba ababoxer bali mu needs banze ebintu mbina ndifuna kubwerere gyenkolera so nze nembigabira ba clubs ezisinga ndozo bade tulaba mirimu gyembadde enkola nenga mbadde nyamba clubs ezisinga So, Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. HK Media gawulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli mu kisiibo. Mwebale kusiiba, mwebale kukiyitamu. Leero lwe lunaku olw'abiri mu ennya, right? Olw'okusiiba.
abakyala musibye nnyo mubadde smart nnyo tusaba Allah n'ekisibo nga kiwedde musigale nga mukyali smart. I've been guilty. Anyway, aba Platinum Wellness Spa be banteekamu omusayi kulaba nti show yange ekulukuta. Bannaffe aba Natural Hub nabo bakugamba nti we bali okubanga bakusala ka weight gwayagala okubeera ng'osala ku mugejjo abakyala ng'ova kuzaala weeraliikiridde omubiri guyinza obutaddawo bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga abaami namwe babakolako ng'olina olubuto olunene omanyi jjimu eno olumu ekalubamu kati tusigalira gikola kuba fiiti naye n'ofunayo akasala body so akajaani kano kajja kuyambako okateeka mu mazzi ganyogoga tunoonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga olunaku olwaleero abantu bange ab'omu Dubai sibeerabira ndi ne Musa Batantu Batantu. Nina Musa Batantu Musa namukolako interview nga nkyali e Dubai mukubi wa bikondo bakyabikuba Musa oli otasamale. Wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh ogamba otya DJ? Alhamdulillah. Wabale kwekuuma. Ne ontya. Olabika bulungi abantu abasinga baba ku kyeyo bapeeruuka naye nga alhamdulillah olabika bulungi mwebale kusiiba mwagamba ennaku za 24 zitwakatwalako naye gwe ennaku zidduka tubulayo ennaku 6 ennaku zibulayo 6 tutuke ku lunaku lwaffe olutuufu alhamdulillah mbadde saagala ekisiibo kiggweko ama well behaved girl ekisiibo kigenda kuggwako neera oba wakolamu ensobola okuddamu n'osasula so bagamba okolamu oba walya mu kisiibo bakoleramu ensobi munaye wali ensobi kati oli mukyala oli mukyala eryo tteeka liba tteeka naye kati oli mukyala njogera endala nga toli muwoowe n'ogenda ate ne alhamdulillah nange naatera okuwoowa omuntu wange woowa ngena woowa bintu by'okwegiraagiramu naye woowa biki ate omukyala abakyala mbajje mu kamera bannange wange tabeera mu kamera abakyala mu kamera tujja bateekamu nanti abuvuzi abaana ab'ennaku zino tukoma aboonoonye buntu yagabeera muki yagabeera mu kamera naye nga alhamdulillah wange tali mu kamera era mulirabira nga mbayise ku mbaga abeera agamba atya nja bayita ku nnika yange ojja tuyita buyisi ku nnika nange nja bayita ku nnika yange inshallah ndi bulungi oli otya Musa? Ndi bulungi mukwano. Dubai ali atya? Dubai si mubi alhamdulillah. Sebbanga lyonna lyomaze muno mu Kampala. Yadde n'akasimu lumu mba nvuga avuga omukyanja mujja mugenda okulaba ow'ekirevu ne ng'aba nayo nosiye Musa. Gamba n'olaba olulenzi olungi oluyitamu ono gamba sirwe luno. Sagamba bya lulenzi bulungi. Gyendi kakati omanyi ekituleta mu Uganda wano sometimes tuba tuze ku spending sentes tuba savings so tuba n'ebintu bingi byokukola not in a bad way oba kucakala oba kunywa but at the end of the day if abeera ku kyewo oba okomyewo Uganda bakulaba answer ashagera obadde mu kyebanga nina kyokozeewo so kiba beta nowekweka n'okola ebintu byo oluvannyuma nyo noyeraga mu kamera noyeraga abantu kati wendi newe otuka noyeraga nga tonakola bibyo ozo kifunga okizza munda akategedde amazima ga Katonda muggulu oyogedde ensonga entuufu nina kyenkukopyeko bwe buzibu bwokka bwe tukola kati nange wonsanze wandoga abambi adijo layika bulungi abantu bwe bava ku kyeyo simanya ngo babakola batya mbu simanya bapeeruuka munnaye bw'ojja wano olina okwewa obudde okitegeera olina okwewa time nosoma embeera ya wano otherwise oyinza okumaliriza nga akasente konna okagabye kubanga abantu bawano tebasiima nebo omuwadde era asigala akyagala so nokubanga weepima mu luye tukuyita kwepima nti oba olina mu kasente nosooka okukola ebintu ebikugasa then oluvannyuma naye famire yange enyingi ekwekako oluusi but at the end of the day family sigala family tosagamba no so it's better notabagamba nti mwoli nokola ebibyo then oluvannyuma nonjirako Katonda mukwatagana naye ogamba nti nzuuno hala bayinza okugajambula hala nkutidde bagajambula si mikwano si famire sinaabo abasuubira nti bweoyagala ashageera tenga alhamdulillah obulamu butambula nga bwe twabubala naye Katonda yatuyisawo ne twatusuubira naye alhamdulillah onayisa bisiisa maaso munga nogamba munnaye obulamu bwetuli naye nga kyekiri Kampala soleki alhamdulillah tuze mutusinka tuli wano tushanana tetulina buzibu bwonna
Nange. Bakusanga nze siri mutwale wajjo. Nandika sejjinja nange nengenze. Kati kyogamba ati annina nanteekawa. Nakimba nekugamba kiva nkugambye mbakuba oba kubanga toli muwowe wajjo. Munnange. Ate badda bakupowa naye bajja kumpa. Inshallah. Nenga Dubai gyali tumutwale wamutulekera. Namubalekera era zze nkubuze kulamu bu Dubai tuwulira ebintu bingi nnyo. Mbadde sinafuna muntu ali ku soosi abeera mu Dubai gwe nsobola okubuuza ku mbeera y'omu Dubai. Nga bintu ki? Musa. Mbwe Dubai tekyali mirimu. Kibuzo kyamaanyi. Dubai emirimu miyitirivu tesobola kugwa mu Dubai. N'ekisinza kiki wajja okukola. Mulimu ki gwajja okukola kuba Dubai oyinza okubanga oli engineer n'otuuka eri n'oyoza amasowaani. So tuke Dubai mirimu gyebine abantu abamu beepima gamba guno mulimu sijinza gukola guno nja gukola guno sinza gukola nenge emirimu gyegiri eyo lero naga nti emirimu tegiri Dubai osoka nomubuuza mulimu kigwala onoonya oshegera mulimu kigwala onoonya ayinza okuba gwayanoonya sigwafunye ayinza okuba gide ku visa ya mwezi gumu visa weddeko talina amwongerako sente tanafuna mulimu so abantu abo nawe bajja mu kifaananyi ekyo bakuwa ekifaananyi kibe mu Dubai nze mbadde Dubai ebbanga lyonna lyemmaze ndoza myaka 10 I think 10 years in Dubai sigifunangako buzibu Dubai nsi eri open nti bakusomesa amateeka gayo nti wosalira wano bakuba faini ya mitwalo 4 woba tolina kadi ku sente ku kadi yo eba faini gwata ina kyogera golinye metro toina kikola kito inako sente gwata ina kyogera go side watasalira kubo bakutika ono ntako gamba nze natoke Dubai emyo jambula sente bagaba antono shege n'empisa zo Dubai zinyizi kuleka kizi kulemesa okukola abasina Uganda fe twagala nnyo tuyayanira ebintu bingi ofuna omulimu bakuwa 13,000 13,000 za wano ntiye no uli anti Adija wakole afuna milioni 6 nagolo ove ku milioni 6 milioni 3 obukiro milioni 6 odume nenga tomanya oliwe milioni 6 yakola ate tukawo ku milioni 6 ashege ekikibuza bana Uganda abera miezi 3 tejina kugwa kuna abukira company endala najikola miezi 2 jukira abantu bakola visa bali aliogu muwalabu abakola kya bakulondola nti wagenda mwene company kwa miezi 3 novaayo nogenda mwene kola miezi 3 company wesukanya bakuteka ko embeera nti banzo kukomekeza ngoli mu court otoka ogala mu court kye kiddako bakudeportinga kibwe kiriye abasinga bagenda kuza kubanga go ine ekizibu nabo bala abantu ona ine ekizibu kubaka teri companies kola visa nyingi residence eriemu nti UAE yakola residence ndo saba residence bakulaba nti wasaba mu company bweti kati enaku zino bagize Batantu gaba residence like emyaka 2 employment eba residence ya myaka 2 bagaba myaka 10 tosokuwa butuze myaka 10 visa ba investor never you nacho gatta kunsiba kwa si investor kasoba ngo nacho gatta kuba nabanyi bemanyi ngabana bayine myaka 10 nenga batata bayina kibagatta kunse na kenya Adija zo gifuna myaka 10 nongatta konze bagwe nacho gatta kunsi so it's katsawo najitunda yemeka 10 oshagera ayinajitu agala jiguza muntu yagama no nago ina zenzirayo njiguza omuntu abereko bazitunda emeka 10 nekato myaka 10 jiduka mangu nenga senza zitundera nyingi kosize za bulijje nenga Dubai sofa nungi genze kenda ntabana Uganda sabana Uganda baduga bagenze batumalamu olw'empisa zaffe sifa abana Uganda balaba baduga bonjoga kwa abaduga tekitegeza nti Uganda abakameruni kamerwe batanso tumalamu kubanga buli bakwatanga ne bakusema emyaka ne bakagament bagana kusala emyaka 10 kati miezi 3 bakusema miezi 3 oba oli ki oba koze eki miezi 3 tosuka miezi 3 nga bakudeporting obutadamu kulinya mwensi obutadamu kulinya mwensi so kye kyangu nti abafirika tubaso tumalamu sifefeka n'ensendala ne kati enzirugavu olaba nti tokyagira banyu mu UAE nga luli eri eddaye so kye kifyambyako nti oba tebatugobye nti tegola kuddayo ne bajja kuba bakkiriza abantu abayina kibazo okukola kubanga luli Dubai obadde ojjayo ne batona kyokola ojja buzino olabire kyokola nokifunire nokola visa change gyoyagala nofuna ekyokola ne sawa zino nti bagenda kuwa visa okusinza ku kyogenda okukola ki kyogenda okukola nti obagenda kusuubula bagala balabe nti oyina sente ziraga nti ogenda kukola ki ogenda suubula nti obeera mu Nigeria ona kubanga oyina business ya maanyi
era ngo onokulaga company enokuwa visa sawa zino which is okay banga abanejira batononera si barejira bakabali n'Abakameruni kati abanejira betadeko nyesi esira n'Abaethiopia bo basazi bansawo nyonyo kati Abaethiopia batadeko nabo amaaso nnyo Abaeritrea yawe Alaba omuvubuka eyagwedda lwo muna Uganda wali omumanyi Junior ne mumanyi Junior kubanga twamulaba nga already yali yaye yakubako ku Bikonde wamu naawe Junior mumanyi twatwa mukazi akali America yali stressed erinya ya America ne Junior yali stressing nga y'omuntu yali aludde mu UAE nga yali akola mu Transguard n'avaayo n'agenza kubera bouncer n'avaayo actually nze mbadde mubeererawo ebiseera ebisinga oba onalaba interview ejja kutajja lakuba katali mukomera mbadde mubeererawo nnyo sina kyakulya sina zintu wala waka wentusinkana nga muwaayo 5,000 bwe bityo yali talina mulimu ng'akola ngali kali wali nga visa yagwako ne lwasembye gwe kwesula teyagwa ddalu jasi yekyawa bwekyayi yekyamwa ne yejjamu engoye ate nagenda nga akuba amamotoka yali solution yokka gyali enokukola ngawulira obusungu ba poliisi ye Dubai wetwalayo ndi ndi mu overstay tebakuzza bamala kwekwatira ne bwetwana agandika overstay bagamba genda lwaki teyeetegane n'afunako we yeesuula wa kugundi wonna weyesuula wonna neyeetega mpwira nti beetegeeyo poliisi nebakwata era we yakikolerawo kiraba mu maaso ga poliisi wennyini awo wennyini kunayifu yali kunayifu wennyini yali nayifu mu maaso ga nayifu ku bitaala ebidda eshaluja n'ebidda eno ku Kindaga ku bitaala wennyini bwe banaamukebera ddala ng'omutwe gwe omulamu kati batugamba nti no poliisi bwe naamutwala n'emukebera omutwe nga ddala teyali mulalu mbu bagenda kwongera mamu ekibonerezo bamusibe bw'asasula ebintu byonna bye yayonoona mu Dubai. How true is that? Ekisooka teyayonoona bintu bingi akuba ku emmotoka z'abantu teyajasa talina gye emmotoka gye yayasa kuba naamukebera nga talina kikyamu ku mutwe era siro ajja kudipotingibwa kuba tebasoba mumota bajja musiba emyezi 3 tuyinza okwetwogerera kati asigaza emyezi ndozi 2 akomewo wano ojja mulaba wano kubanga abeera ntava mu nnyonyo omwo yali instructor y'omunyonyo by the way gym so bajja mukebera ate kuba abadde alina drugs akozesanga y'omuntu which kimuyambako nakyo mugattako nti mulalu naye bakebera eri nga toli mulalu so banyonyono gaba naye n'okuba mulalu siri mulalu n'enkooye nja kuddayo so ekyo kiyinza okola ki n'ekyaye enkooye sikola bakuzaayo oba nyonyola ekituufu kuba musajja musiraamu ekisooka naye Junior naye muswalihinna ddala nno nagenda okulaba mbi nga following us very touched so ebintu ebihappening nga si ye kabanja ababikola neera kuba nti bajja mu kamera ma Dubai neyakwata eyo video ate kubanga bamukwata ezo video ezatambula kubanga Dubai banga lyomazemu nti baagala bakuwa ekibo kye baagala olabe sigwe kubanga CCTV cameras teziyinza kugira abantu bakwasa simu tebayinza kufulumya obwo butambi kizibu ate baali kugundi ku bizimba ayinza oba yasettinga kyaliwe kisoboka naye nga abantu abakwata ezo video singa baabalaba bali ogenda nawe gwali musango ogwo tokkirizibwa kukwata video omuntu yenna kubanga UAE ino kuwa kyina okulaba sigwe kuwa abantu kyagala balabe singa akyo ne Uganda bwe kiri singa tuli safe ne Uganda wano bangu spreading amawulire baddaye toyina privacy naye nga privacy ate etandikibwa kugwa omuntu nga gwe kennyini abantu balina privacy nze nina privacy nange nina privacy katwenkanankana naye nga Dubai luli ali eyononesemuko ebisa bye walimuko abantu bali bayingira bangi negosanze avuga ebikajjo ono ku kigaali enkyomusanga mu Dubai which is okay kuba waza kunoonya naye kale ate bagenda bakwata empisa zaffe ze Uganda tuzitwale awa ezitwale Dubai tekigatta kituswaza ffe nga bana Uganda but tulina kyakukola buntu alina gye yakulira n'alina engeri gyatwalamu obulamu bwe naye nga era obulamu busigala butambula Hadija naye nga obulamu bwe Dubai bwosi bwangu nga bwekisuubira kubanga ekisooka gobeera ku bunkenke olina famire olina mikwano gwe nga gwena okwebeezaawo
kushegeta tubana sente kwa tubeerawo naye omuntu waba alina sente olanga azze wano aba alinamu kakoze ka savings waba akumye nga alina ebyakola tonyiiga si mu bubi tonyiiga omuntu ng'akoze ku kyeyo bw'aba akumye ku ssente tonyiiga naye nawe ogenda kukyera otandika okikola omanya kulaki oli yazikuma kati adija sawa omuntu akumma ssente ng'ava ku kyeyo tosobola nnyiiga bw'obitegeera sobola munyiigira just mbeera disappointed nti nsabye ne batampa no I swear nze sagala kusaba ne batampa kubanga nze okusaba mba nswalowinze pride nnene si yenze omuntu asabasaba kati bwe ŋŋamba omuntu nti mpaayo ssente ddala mu butuufu mba ntuuseeyo nga siina I'm telling you the truth nze sabasaba era olaba nze mukabofsko nega Musa bayaringa akekumi omuntu wakusaba ng'omusaba nakwa condition kyekiddako condition yotegeeza nagamba nti munaya dija nandikuwadde sente zange naye nti okubanja ebyo byonna byebinnuma nti mba nsabye nesifuna okitegeera ebyo byebinnuma okusaba kunnuma nnyo nempulirira ddala obulumi kyova olaba nze era musala zonna ze nsaba Allah nsaba nnyo Allah nnyambe mbeere nga buli kyenjagala nsobola okukyetuusaako nga siina kumala kukaabirira muntu maziga okukimpa wallahi eyo edduwa nkulu nnyo era buli muntu agyekwateko kubanga ginjigiriza nsaba Allah abeere nga mpa ssente nga nsobola okwetuusaako buli kyenjagala nga siina kumala kukaaba maziga okufuna ekyo kyembeera njagadde eyo edduwa tevaku buli kanaku eyo edduwa ngisabanga era bwensaba omuntu n'atampa ssente mpulira bubi kuba sisabaasaba ogezi n'obuuza ku kintu kye Dubai nti mirimu tegiriiyo niwona Uganda tewali mirimu kati abantu tugoyingewo omuntu agoyingewa Dubai obeerayo oba n'essuubi nti ojjafuna naye tolinawo ssuubi babiganye babiganye wano naye ate kyendabye wano nti tebisaagana kuba bantu tetumanyi what to do ebbanga limaze n'omwezi mundaba business abavuka zisookola nnyingi ne tutya okuswala naye anti wano ze tukolawo ze tulya yes ekintu kyemu tusingako eyo nti you can save ne wano so savinga nakuba wano webaawo nekindi ndi waka era omanyi nsiri waffe osavinga naye zokola abantu abasinga wano esente ze bafuna afuna za kulya bambi nikoleddeko wano ez'okulya n'okusasula rent kulya kusasula rent nga sikolanga kwambala nankitegedde naye lwakuba obuzibu bwe balina abannayuganda ebivulu tebava mu bivulu patte katosa kasa nti Uganda abantu baavu Uganda is bleeding patte ne mu kisiibo nkutidde si ebivulu patte wemba ntegeeza patte mpitayo nga maze osibulukuka mpitayitawo nanti mba noonya ddaako ensange nga seebase kuba nze ddaako ensanga nebasa okuzukuka bisebisige sira kuzukuka ebiseera ebisinga nva muzikiti mpita ayita mutalawiya naye nga kampita ayiteko mbuze kuba kyali bange mbawene kuzaddaakwe ndi ku vacation ngamba wano engeri gy'obeera ku kyeyo bakyalibo tobasanga ewaka babeerayeyo nanti kati jjukira nze bakyali nga basinga si basiraamu bakubi bapate kati mbalina okugamba noonya pate gye zikola ki si pate like tugenda mu bbaala naye happening places batuula naye nga otuuka nga wajjudde weewa tunagamba kiki kino naye nga alhamdulillah ekisiibo tekituganya kuba pate siri muntu nnyo wa pare naye nedda ajati eddiini yakuwamba nnyo naye kyekisinga eddiini oba yakuwamba ebyapate tebirimu ndi wakacaayi njagala nnyo akacaayi koregula aba wano bamanyi nabyo babuulira dda byenjagala naye kati bwe nkuza ku kyeyo Musa tuwulira nti visa yakyuka nze nakoma okubeera e Dubai nga visa ya myezi 3 olowooza kati visa eri etya ekibuuzo kya visa kyombuuza sijja mba nkikugambye mba nkulimbye kubanga bukyanga mbeera e Dubai siba nkuvisa emyezi 3 sibeera nkuvisiti naye byowulira eyo mpulira nti bagiza ku myezi 3 myezi 2 manya yava ku myezi 3 myezi 2 ate bayongeramu kasente so ebigundi ebyo sinza kulimba ebya visa bwemba mbyogeddeko mba nkulimbye ekintu kyesitamanyi kusaga kyogerako
singa ngamba nti emmere bagyongezza emmere awo nja kutegeera kuba emmere gyendya buli kanaku. Kati omuntu ave ne Uganda okwetwalira emmere n'omuntu agenze ne ssente z'enkalu ng'agenda e Dubai ku kyeyo olowooza ki ekisinga? Abaana beetikka akawunga n'afafagana n'ebijanjaalo. Omuntu akola ebyo bintu aba omuntu gwosobola okutambula oba nga tatambula. Mbadde ku nnyonyi mirundi sigimanyi. Simanyi kulwaki nandikedde ku makya nensitula obuwunga amatooke ebijanjaalo unless Hadija ng'oli genda ngamba Musa nyamba ondetera amatooke. But Uganda Dubai amatooke gali tulina nakasero tulina akatale k'enakasero nga ku 10YEARS bakakagulawo ndowooza. Baguddewo akatale k'enakasero? Weekali. Like nakasero nakasero ndabako nakasero market. Yabana Uganda ekintu nga bakitadde kati sawa batandise n'okukola bakaala Gyeri eriko nakasero. Bakaala esi esoose esooka nagira bashaji ne saamanya linnya lyayo naye no bagita nakasero eri ku 10YEARS nga ku Alphadan building opposite. So bajja kusasula naye kiriwo nti sinza kwetika nze olaba nga ngenda onzuza ngenda n'ammanju. Wemba ngenda onzuza ngenda mmanju. Nzeseetika DJ nga wosagala kwetika wosagala kugenda ku nnyonyi oyinza kugamba ogenda ngenda mmanju oza ku lwaki n'okusiibula sisiibula ate gene mmanju asiibula yetola bwetoza kako bintu byafuuka bya bulijjo. Bw'ate ekubira ejjajja senga nti ngenda bw'ate oli agambye ndeetera amatooke simanyi ndeetera mukene nedda mukwano era nkuga nja kuleeta ne sinza kuleetikka. Seetikka abamanyi bakimanyi nemba nzija eno nemba nva bweru nga nzija eno seetikka mukwano. Nze ebyange bya byatuuse dda njagala nze nga ndi firi mwona kimanyiira. Bw'ate genda wali bagita beruti nti linde mugugu ogujja kibye bikyasiza okunyiizeza nsagala kuyimirira nze mba njagala wemba nzize kuyitawo immigration passport yange nedda si bwe kiri ebirozo bibira already biri waka ndi waka njatuuka waka bw'ate simanyi wange tegunatuuka simanyi gogo ogula bebuuza nze mba natuuka wemba ngenda kujja wiiki emu ebintu byange mbitikka a week before ne bituuka wano mba ngenda nzirayo ebweru ntwala backpack yange yokka ntwala backpack yange kuba ngenda twala ki mbuli yange natwala kimatooke gestafune erinze siri muli wa matooke. So kati okutwalizaamu omwana agenda e Dubai teyeetaaga kwetikkanya ezo kilo za gundi yeetaaga agende na ssente enkalu ssente enkalu kubanga amatooke kisooka gengera amatooke gengera oli mupya tomanyi gyogenda baliyo firiji bateri firiji. Ekyokubiri amatooke ago nagatwalako ku bayitha olina ekyogedde ganyengerako mu nnyumba nga nankina nti wayina ku matooke kali edda byalinga dda nti ogenda ne matooke abantu ku airport ne bakulindawo gatunda yalagangulako balinga bamuyitanga isima yalatunda buuji oba yaddawa naye isima katogo buuji nkutumiddeko mumanya ali mayaawe kitegeera kati nze sikyabisobola ebyo ate nekira ebintu kuneetikkira simanyi nsaganya okuntikkatikka bintu oyinza okuntikka ebintu ebitakola ki ebitatikika kitegeera ebintu bingi ebikwatibwa abantu abasinga Dubai akutuma byebasinga okutuma bibino ndeta simanyi wali agambe nemuleta enkofiira simanyi enkofiira kati mubuuza nze enkofiira nkijjewo wali agambe simanyi ndeetera ebizigo mubuuza kati nze ngenda engula ebizigo simanyi bagenda kuwa ebizigo bannange oli engoma yange nja kwetikkira nze seetikka nga sitikka era seetikka seetikka sitikka era so byebyo era omwana aba agendeyo nga agenda kutikka nga agenda tikka amatooke oli wadde mogatikka naye nze sikuadvising nga agenda na ssente z'enkalu ssente zewanduguzegemu amatooke wano ogenda nazo enkalu ozikyusa nofunamu doola zo kuba amatooke era ssente zogenda ogatunda era ssente zogenda okugagulamu wano zogaguzemu ze ssente zogenda ogatundamu eri. Ani oyo omukubidde n'agamba ki? Oba tukwateyo ne ka TikTok jawa buno obugato bwange nga wotera okolaye so kati omuntu teyeetaaga twala amatooke
sente zogulamu amatooke wano emitwalo 3 kwene 5 naye lutukire bagija kuwa emitwalo 5 so enjawulo 0 sigaze emitwalo 5 gena ku airport gula dirham oba gula mu $1 nesto togama ngula amatooke like small logic oguza amatooke emitwalo 10 otuke Dubai ozosubira mu bakuwa munno na dirham 9 indako bagoga kuwa mato sente mekolo zaga matoka mitolo 10 bayinza kuwa dirham 9 no sala nenda kuba nti gwali obera wali ngoli excited bampadde sente toswazibala bera ne sente zo ndikuzeme mu matoke bera nazo tukiwa ngwena mu sente enkalu period olwaga nti ndetera kino mugambe pereza sente nga mbikugulire wakweza sente awo somu kubako wadira mu 2 nenga toga nti gogegulida ebintu byachuka mu adija byachuka mu late kareiko zesetagana kuba bigebe bisatu wa neighbor nga nafunyera iko okuba kubisi munagamba waye muina kuleko atunda nga bakuletedde dada iko so abagere Dubai weti genda bugenzi nga boli oshagera ebirungi biri eyo mbato vuda ono wale gona twala wano yajja n'ensawo 2 ezengoyi nemubuzazi nengoyi zo noze zaki timuzembade manye nemugambe ni wasibuke engoyi mudetu dezedira mu 10 ojazigula zikuleme mutwalo so nangamba next time sija kola ki sija kuetika nenga ingatto so bintu ebiri nzonzije na adija nebintu besibizaayo kyekugamba kugambe nti zingenanga agende manju baba li zesetaka kujeno bitwalo netaga bintu kubijero biretena ogenanga agende manju kakunyumidde so byebyo mwana ngo bulamu butambula nze nkola ne commission y'ebikonde mu UAE efuge ebikonde mu Dubai nga Dubai nkola nga trainer mu boxing gym obulamu bwange bonna sina mulimu nawo gwe nkola nina emirimu gyange menaje nkola business yange ndale bali nenga sawa zino tuka mu Dubai n'obuza Batantu bajja kuganta akola mu bikonde nze nali boxer all my life nali ku national team nekati nabikowa kubanga na wali life after boxing buli chokola chona adija kabagwe wali tude camera wano wali obulamu obulamu oluvanyula outside the camera wabori wa camera eno jokuto wali obulamu so chale kanenga ku retirements kubanga ebikonde byano bagama kuwa fight bagena kuwa milioni 2 ekinene nyo 3 wano Uganda not worldwide so walezie Uganda nwana nganze sene zenfuno mulimu gwange bweru ziri triple sene zogena okumpa banga ogera kumpa milioni 4 zefuna ziri triple ezo milioni yazogena okumpa tichimpa maani mpase ndisinga mulimu gwenkolera nyanja kujja nwane nenga sofa sinava mu bikono kwansigala nyamba ababoxer bali mu needs banze ebintu mbina ndifuna kubwerere gyenkolera so nze nembigabira ba clubs ezisinga ndozo bade tulaba mirimu gyembadde enkola nenga mbadde nyamba clubs ezisinga so ningatenga nchayamba abaana abebikonda kuba ntisagala kuyamba kinomu njagala kuyamba abantu nga banji like in the group omusajja kuba akayimbaga abantu omukisa guliwo baki obakuŋŋaanye Museveni oba omusaba ssente agamba mukole saako mu nnumba ekole ki mbawe ssente nange oba oyagala nkuyambe mukole gym ondage nti olina abantu abasukka mu 2 osobola okuyamba naye ojja omu ku omu nti Batantu njagala gloves njagala ki njagala onyambe sobola kuyamba basobola kuyamba nsi yonna naye nga mubeera club ntuukirira nga oli mu club njageza okulaba nga mbako kyenkolerawo si kyamaanyi naye nsobola okuyamba so wentandikira so ebyakujja mu boxing bw'ogamba nti no there's life after boxing oba otegeeza ki like wafunamuko ebizibuzibu boxing n'ebizibu nga byo ebintu ebizibu ngina kwogera ngaho 3 boxing mulungi nti it's a sports nice sports naye ereeta obulemu ku mutwe yes obirwamu nnyo ofuna obuzibu ku mutwe nti otandika okwerabira I'm sorry to laugh. Nzijukira ekikonde kye waŋŋamba kye bakubija ekyakuwuuza ati waŋŋamba obulemu ku mutwe kyenzijukidde kye bankuba ekyo obulemu bungi kubanga natuka ekisana nemba nga ntandisa okwerabira nsobola okubeera nawe adija wano nga tunyumya nga nkulaba naye nga nkulabamu ekifaananyi kya muntu omulala ng'ondabamu ekifaananyi ky'omuntu omulala
kati ne tubeera nga ntudde wano eno n'ondabamu ngaani so kutunuulira bwe nti nenkulaba nga gwa DJ naye nkulaba ng'omuntu omulala kintwalira edda seconds 15 kuddamu ng'ondabanga omuntu kati nga we neesibya akatambaala ng'ondabanga Ajati Dr. Kuruthumu Ajati nenga Kuruthumu so kulanga Kuruthumu naye nga gwa DJ nemba simulabanga Kuruthumu naye nga kifaananyi kyo nga si ekiriwo saawa eyo so ne bampa advice wenagenda bantu bafidhiyo ne bangamba omanyi you need to take a break which kyanyama when I took a break for 1 year ekinyambakoko nenemba nga n'okwezuula nga nze omuntu why this kino kintuukako nagenda kizwanga bikonde byali bingi ku mutwe gwange bali bankuba biseera ebyo nemba nga n'okuwumulamu konkomewo so mu kuwumula okwo ne I try to bring myself together nendaba nga either n'okuritaringa banga nze nalitaringa ebikonde nibitariza ebikonde ni mwana muto abasajja balitaringa myaka 5 nenze nabitaringa n'emyaka ndoza 3 mugumu shegera so abantu abaretiringira babeera olwo bali mu state ki baba mu mbeera nedda kuretiringa teliko state is you to feel yourself nti kati wono enough is enough kubanga ebikonde tebiwumulikika bili addictive nyonyo nti nebo bo biwumudde nga kati ndabanze ngeze kubanga nabiwumula nawe nemba mpumudde era kindi mu 20 kumachano kera training so that's how addictive ebikonde bibiri so onakubanga gwenga gwe onokwe stoppinga kwatera yagira ku stoppinga obiwumula so taniko kwerabira otaniko olimi taniko okuzitowa ngoyogera nga baby muina muko ebintu bya babawo okunywa obeddagala lye babawo okumira olimi luzitowa because of too much of ebikonde byofuna mu mutwe tina small veins on mu meso gafona otwa ziraba obajizikona kokonako otaniko kufuna mental disorder nenge tejjirawe jampola kati nga nagamba mukulu wange legend Nyakana meya Nyakana omutunulire nnyo ebikonde byamaze kati alinga yavaako alinga kwali oshegera ayogera tayogera ali awo anzo nokwerabira yana nokwerabira anzo mu kubesimu naganza adija na okusinka nagagwani so ebikonde byetu bireta babita Parkinson obulwadde obwo ne wobato so kwefiringa nga go omuntu terenza kufiringa kubanga bujampola mpola werabira utako seka utako ulyanga okankana oshegera toka gotowuli nenga omubiri gwe yakola ki kukankana gwe kola ukakubanga ebikonde reflex jobera mu bikondo ngose obizanya kikubeera mu obeera boti boera nzobera ngolaba balinga bakubo ebikondo osala bisale oshegera obeera ne aba atengo omuntu tali we obeera omulaba tole serious obeera omulaba no oshegera ne mu buliri bwennyini obeera nga werabidde obeera mu bikondo byaddala kazembe kubuulira nze byenzanyi nawe linda kati etutuse kukyobuliri nawe olimbyemu awo mu buliri olina madamu ng'otandika okugira oti obeera oti madamu nakubuuza kisobola ekitonkuba webiri enze nabikola n'abasisita bange like nga ombeere waka asisita ngamba kiki kyolengera nemugaa ndaba panchi ejja naye sigiraba nangamba omanyi soke tuwumulemuko and I took a break now ndi okay. Actually this is very serious lwakubanga engeri byobeera okyogera munange it is somehow funny naye nga ate nga it is a very serious talk kati onawumuko omuzamu not taking a break kyanyamba nze mu bulamu bwange bonna ebikonde ebbanga lyaze ntabankubako knockout ate yombi nogenda nozirika enkuba ensulawo gyosulawo omuto ku canvas obwongo bunyeenya kyova canvas erimu mattress kalimu ngeri ya cushion bawo ogwawo bouncing omutwe canvas kikali akafaliso kebateka mu ringi ngolabe carpet lije bateka ku ringi wansi wali akafaliso kebatekayo awo ku ringi okwe neba babonto bouncinga skati embouncing jom bouncing so wano we mutambulira we mtu waba wagonda wansawo kozoyinza okugwa n'okubawo bayinza okuba ekikono okuba omuntu kati okuba omuntu obo doesn't matter oba wakalo bwate wagonda omuntu ogubouncing kati mu kubouncing ono brain enyenye bakunyenyamu naye ekikonde kiba kikute kisinza kikute ku kalevu bakikute mutwe okikwata ku mutwe kikono kikwata kalevu kikono amagulu okikwata ku mutwe kikono obongo tona kitegeera ekikonde
ekikonde bakikuba ku kalevu wano kuba yita jjo amagulu gafuna obuzibu we bakuba wano kana kalevu amagulu gafuna obuzibu gegamenyeka we bakuba ku magulu tebakuba ku magulu bakuba obwongo ku mutwe ddala skull eno bagikuba eno obwongo bwe banyeenya obagikuba eno muluga wokutu magulu gebamenya kali kyova bakuba ekikonde wansi wentaga omwaka mulamba nga todda mulingi bakuwa omwaka ogwo komisheko we bakuba knockout komishine kuwa omwaka gumulamba nga tokomawo mulingi yalina okola sparring nabafa ababokisa tulina emputu tulina eggume twagala komawo kuba twagala kakasa naye nga bakuwa omwaka oddemu kiba kisoboka bagamba kola training toddamu kola sparring obongo busuka bukoki bwezimbe mentally physically obere fresh lwe bakukuba bakukutula emotionally physically buli kimu obokoze banga dene ne bakuba knockout akumenya omutima nakumenya obongo nakumenya wenna nolyanga nowebuza yimba den kola kimu gym nenga eri punch jajja seri like punch ejabuzi litajanta ngina jikukuba ejabuzi kati ebikonde babikuba emirundi emingi ku mutwe kalevu obumubiri gucyankalana nosanga olinga yali boxer atambula alemadde atambula akankana atambula awenyera tatayogera awunze akutunulira na eriso liri oyogera naye obongo buli walala bye bikonde effect eri mu bikonde oyogera n'omuntu wano nga akutunulira bonenge obongo buli walala ngalabye kuba sabana Uganda batono nya bayino obulwadde bwe bali tebali exposed n'abantu ne kati feva boxer tubamanyi nata abebulabe mbaddemu mbalabe abanja abakabe abayina ne ku cent babulwadde buli ko cent bujja no ina cent. Is there any way by fixing obulwadde obwo? Nedda. The only way to fix the obulwadde the only way to fix obulwadde obwo is to go to retirement. Go mutanso chiwulira kati na chiwulira. I'm being honest na chiwulira nze. Nawuliranga na government nawuliranga nga ntanso kwerabira. Tinerabira nti sobera kintuka ko at time ne sinyonga luli eredda. Ne werabira. Kubanga kati last No, last Sunday. Today's when? Today is Thursday. Yes, Sunday I think. Thursday? Yes. Tobade ku Sunday or Tuesday. Thursday. No, Sunday. Tobade ku mulumbero wa Amfre. Chigo. Tobade nze Shakibu, Bobuli, n'abalala. Shakibu Zari. So this is funny. Sinade tule Shakibu ne Bobo aliwali nga tutudde imagine nembuza Bobo gwane wa Bikyuuse ne Bobo kyali wafe ali abana Shakibu Bobuli anti waliwo Bobi wa Bikyuuse ngamba Bobuli ona abana Shakibu kyali wa Shakibu kyali wafe fetna naye mu describe what quite abera nyo Shakibu nangamba are you serious ne nakimunyonyodde namunyonyodde ku lwacyantu useko nagamba olimba ati amanyi kubanga ndabye ndi mu kubabuto kati wamugambye otya namugambe kintuka ko often naye namazine mutishegera nti ndi naye like nade naye ne mutunulira ngenda baatenga kyali wangu mulago naye ne mubuza go storage ananga nabuza tunga storage nga Emboozi zadda kati nzeta so akitegera nze nkitegera ekyabade kintu useko era Shakibu yansake nangamba olimba nanga naye bikondo biraba biri so dangerous biri so sweet and dangerous kiba mutabani wange yabigana mutabani wo yabigana gwenzala wali oyagala abikube yali abikuba nga muto nabivuga tabyagala bira bako yadde abana abato nabo bakuba ebikondo kwanza professional it's a talent it's a talent nedda kati talent ebikondo so bi omuntu Adija you're talented but talent ono jizulanga go omuntu walo kigendereddeko you know so omuntu omwana sokula naye nga tomanyi talent kiyina muleka agezeeko okwezuula gobo omulaba asame ku mpiira kati mutabani yagezaako buli kimu nagamba ekinsobola ye Qur'an era yagenda mu ddiini era bino byondaba ku mikonta byagalira ku ddala lutalo tuli naye taganzeko tatuzo naye yagala sport omupiira aguzanya naye nga asinga kwagala Qur'an okusinga ekintu kyonna yes ne somera ku Buziga Institute so yakyusa yali asomera amasomo amalala agamba anzijat dini which is okay. It's okay for me kuba ya mukulu asokwe okwerondera we
kiki kye baali bakukozeeko mu field y'okkuba ebikonde ekyasemberayo ddala n'ogamba nti wallahi neŋŋamba nti nazanya omusajja bamwita Ken Egan yali ava Ireland yali Olympian silver medalist nazanya ne ku fetwagulayo hotel haya hotel ya Janet ene nakasero nazanya ne yali ansinga kilo chen yali kina kilo chenda mu musanvu na ina kilo chen chinana mu munana ya chinana munana china musatu meaning that wali lighter than him, so it was an exhibition fight obamumpa brother yamumpa nwane naye twalwana twamalako ne ebikonde ebimu byankuba bibandite kubanga mpulira nagenda mweyo state ginagambye ko nataka kwerabira ebikonde byankuba olubwa yansinga obuzito yali mulungi wenjo kyogera yali mulungi twamalako ne yankuba ekibikonde byalinga bisatu ebyateka infection omutwe gwange bibandite n'okugenda mu retirement bibalimu ku bikonde byampushing ogenda mu retirement nga naso kwerabira. So Ken Egan ye musajja ekagona alwana naye nampulira nga ntamize ebikonde kyo ebya zebra okulwana zebra teyali w'amaanyi nti yali famous nti bamumanyi nnyo n'ebikonde tebyali by'amaanyi teyampa nnyo obuzibu ng'oli omugaayo omuzungu enkugambye. So ku HK Media bana olunaku olwaleero tuli ne Musa Batantu omanyi ono muganda wange wemba nyumya naye tunyumiza ddala nga abali mu ddiira awaka. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Mugendeko ku platinum wejjeko ennaku relaxinge bajja kukola kamassage akalungi ogendeko mu steam yaabwe ne sauna. Bannaffe aba 10YEARS bakusala weight bakugamba nti gwe omwami n'omukyala alina omugejjo bakubireko bakuyambeko n'amajaani gaabwe oteeka mazzi ganyogoga obanga wakazaala otidde nti omubiri guyinza obutaddawo omukyala bajja kuyambira ddala okulaba nti olubuto olwo lukendeera. Abakyala abantukirira mu inbox bannaye mukole ebiragiro nga bwe mbibagamba ebyamajaani muleme kwekwasa bannammwe batuwadde results ennungi. Amajaani gano eno ngesiga nti ddala gakolera ddala naddala ku bantu abalina embuto ennene. Gym tumukola ne tubeera fit ne tubeera healthy naye ate gym ayinza okulwawo kusala weight oba ayinza ate okwongerako obwongezi weight nimbye. So bw'okozesako kajaani kano kagenda kuyambako okulaba nti okeepinga in shape olina olubuto lutono tolina mikono nnyo minene nnyo gwe weepimirako nogaa nti nze kati kankome kilo 7 kankome kilo weeziti oba weeziti. So Musa emboozi yo nnungi nnyo always njagala nnyo bwoto n'ova mu bikonde ddala completely saabivaamu traininga nsooka sparring ku training omwo temuliimu kwekuba mulimu okwekuba kyekintu kigenda nsooka sparring nesagenda sokola fight as competitive. I can do professional fight if 1% is empisao netusobola kumpompa milioni 5. No. 10 is not worth it. If milioni 10 nzina sigamba nti nzikwata kwa sizina but it's not kuba manyi kyengendako. Yes, kyengendako nkimanyi muzanyo nguzanyeko manyi what's going on there. So obulamu bwetu obutambula ebyo ebikonde naye nga so far ndi happy nti nyamba aba emijiji emito training abaana abato lwakuba sinasiba makanda wano but I'm looking forward to okubeera wano okusiba banga bwemba nkoze gym yange manyi what to do and bantu kibeno training siguli kayola nti ngena mweta mu gym. So I'm looking forward to go ogena ku retirement ate retirement jenjogerako yakyeyo si yabikonde ebikonde najimala kati ku kyekyo jenjogerako nti kujja kusiba makanda wano to open up a gym and do what's needful. Okay. Kati omwana yagala okugenda mu Dubai for example oyinza mu advice aje oba agiraalinga omugamba agiraalinda bajja gasaagaliza ajje abirabira eri abantu bajja ngamba gwe nga gyoli ajje agamba nga gwe gyoli kula kintu sobola malako jangu tujja kuyambako kugaidinga oboli oyambika muli wantu abatayambika. Lenga jangu tomala gajja kati wale yagenze ggulo bangambye yagenze mu buzagenze kolaki ti mama abadamu koye naga kagende Dubai oyagenda bona mpaka kufa okujjako
nga amanyi yesalide naga kati kino this is what I have to do living a life eri baba tu abasinga bajja nabaga Hadija alivinga bwati nange jabera nga Hadija gomanya Hadija bayisemo kubeera bwati tukwemu ngato zozamba bashegera tukuwe ngato za Hadija zambale zino kuba ekigo mwenzo gano zino okulema okutambula bashegera naye kati lwakogozola Hadija alabika bulungi bashegera yavaye Dubai nange kambeyo man Uganda ayocha ne Dubai naye ayocha so byonna bibiri Dubai nze mbera sina mulimu Dubai so abeera na kubiri ate ne Uganda basi sina mulimu era mpulya lakwata ate Uganda wano kyanalabye bena akayumba ko bena akamotoka ko obentambula bakagaliko funa woje emitwalo 5 buli kanaku butambule kikire Uganda tosuubira sente nyingi ogerabera mugaga Uganda pozi ngobbi baba gagaba wano bona babbi abasinga babbi bakumpanya badira nembo ojokole wano Uganda ndio kolese ofuna sente tosobola nenga katona sasire mwana Uganda yafeera tujajiberamu paka kuulira bubi nenga ate mwana agiye kuje Dubai jangu obuulire omusana omuliro nenga ate Dubai akabi mwana obamu nesuubi ofunya akalimo so okukyusa obulamu bwa family eyo so okukyusa within 5 years oba oli mugumikiriza nnyo so okukyusa obulamu nga si wangu wago abukyusa angwe abatakulaba nanti kati tosobola kukimanya naye kati Hadija oli bulungi abantu bali bubi wana bava ku kyeyo kyentegeeza nti oli bulungi bali kusuubya okulanga oli wapeeruuka oli awo totegerekeka naye ntidde nannyo kyekugambye gwe oli bulungi naye gwe abaana oli mulungi ng'omuntu amina weesuneko nno n'abantu bali wano baatya abantu baatya Hadija kati mbunze nkeere nemaleko emirembe mbungenze mu meka bwate simanya mumpitiro wakakaya jakasipe bwati nze nkubako mu t-shirt gwange na jini nga ngenda njiriba kati gwe wali abatasobola ebyo okuteekako mu t-shirt na jini nze byensobola nze sikola bingi tobola nti wondaba ku media era woja in person wonsanga nga wendira nsonga sikola bingi ojjako enkofiira tebobeera ate tokyuka togejja tokogobera awo ati nkozesa nakyo tihabu tosobola kumaintaininga nkozesa nakyo tihabu waliwo nange olumu wenvaako nempitako ati abantu bamanyi okuŋŋamba oyakola jimu ate atukako amajaani kyokka amajaani si ga bwereere okitegeera ga ssente tugatunda yes tetugaba ga charity tugatunda ssente naye amajaani gakuyambako okuba ne flat tummy n'okukendezaako ku weight jimu tosobola gikola buli kanaku ng'oli focus to losing weight okitegeera but you have to keep fit nokipinga ne mulayi okitegeera so kati gana amajani gakuyambako noba nga to craving gakubuzaako lu appetite already ekibuuzo agamajani oba oganywa tegana side effect agano gali habo bakola nga gali habo newo gasumula bwoti olabamu ebikoola mazima tewali njaga erimu tewalimu kafeina alimu mbuno biki nange tugasumula nenga kunkumula bwenti ogalanga bikoola nja kikubuza off camera ogezeeko okola kyamajani amanyi nange ogakola so ogekolera ogwo mulimu gwaffe fe tulina okugakubuza ate nga ze ndi musawo nange yaffe basawo banzeko babusawo naye nga kiriwo akajani mukeyunide kajja bayamba naye nga kyekimu Hadija nebeera gyebaga okumbuuza njagala kusiibula oba tulabire baani aba Dubai kubagamba nti saa yonna nzija no buli kaseera ye nti wembagamba tokyasobola kuddayo Dubai ngenda kujja nina okubakolako interview okusula nina okubakolako oba nkutegekere VIP nedda nze nina gye ngenda okusula ati BBS Travels kati gye gundi I'm their brand ambassadors sorry aba visa se zawadi wale mwaga waita ina pini wani zawadi nedda ono Hamida Hajat kati Hajat of course aba yankozeeko dda bookingira hotel mwengendo sula Hamida mumanyi Hamida so anja kujambalayiko naye buli kiseera wente wembagira omanyi abantu be Uganda bano balina obuzibu Musa baagala nnyo ebintu by'obbakakasa kyovola abasudde abantu abali ku platforms ez'enjawulo babasudde eddalo omuntu nga buli kyakola akolera bafaani akolera bafollower akolerera mulaba okitegeera
ye ne yeevaako ng'omuntu ne yejjako obulamu bwe n'abukwasa abalala kati awo abantu bwe bakwisamu egenda nga togenda Dubai ng'odduka ng'oweewola awolondi oyagala obalage nti Dubai tebangobaayo nzuno ntuuse nedda nze obulamu obwange si bwe butwe butambula nze nkolera ku peesi yange ojja mmalako kubanga obulamu obubanga bwakukakasa nkolera ku peesi yange kosizina ezo zengenda okuguluba kati nno ensi gye tulivingamu odda mu byakukakasa abantu nze ntya ebbanja nze nga ntya ebbanja otya okubanja mwana gwe ntya ebbanja nti kwekyekyo okutya ebbanja oba otya okubanja kitegeera siba siwola kuba ntya okubanja simanyi kubanja nze siwola naye bw'ojja ng'onneewolako nkugamba naye kankuweeyo omutwala embeera mbi kuba mba nange sizirina ate kati ngole ez'okuwola anyway banaye mutukkirize tubasiibule yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba